Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binyogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda kukubira nze ne kuntojja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Ram Rock, come on, rock me, baby. Rock me out here on the floor. Come on, rock me, baby. Rock me till I want no more. Oh, that sweet reggae music playing. The smell of perfume fills the air. Kulikayo nnyo mukwano mu katundu ako akatundu ate ke tugenda kubeera nga tukutuusaako ng'okyali mu club program y'okwanjula n'embaga wano ku Delta TV kulana Mahaba Jelly nzize mu kulaga City Bridals wali nnyo Charitas ya clinic osobola okujja n'oyiga enviiri ate wamu n'okuyiga makeup n'okubeera ng'ate ng'omugole okolebwako waneeno ku Nasa Road ku kizimbe walinga eddwaliro lya KCCA. City Bridals yali Kamukamu Plaza ku Entebbe Road edduka namba GF34 kulana Mahaba Jelly osobola n'omusanga ku Charitas ya clinic wamu ne ku Equatorio wamu n'emutungo kigo wali factory kulana Mahaba Jelly mwesige mukasira kantu kenda kulaba nga abagole bamaliriza okubayisa mu rubaga olwo magulu 10 ne zibakomyawo abantu abenjawulo bwedda bayayana okubeera nga abafuna ku bifaananyi abazze n'essimu zikatooki abazze n'essimu zi smartphone ababadde bagula obuguzi ba paparazzi ne bannamawulire ne TV stations ez'enjawulo zabaddeyo nga zonna zigezaako okubeera nga zikkaata akaseera ako ak'enjawulo kubanga tetulabangako bagole 200 nga babagatta omulundi ogu gumu okitegeera mukwano kakati oluvannyuma babakomezaawo ne bakuŋŋaanira era wo wenyini ku Miracle Center Cathedral era ng'okitegeerera ddala nti yennyini nanyini church yo Pastor Robert Kayanja yakulembeddemu okubeera nga abagole bano bakuba ebirayiro nga tebannakuba birayiro bakozesa ebigambo okwongera okukkatiriza oba Katikkiro bw'atera okwogera okugusa ensonga y'obufumbo basose kubagamba era ebigambo eby'enjawulo kitugenda okubeera nga tulaba oluvannyuma tulabe nga bakuba ebirayiro mu bakubye ebirayiro mwe mwabadde abajasi ba UPDF mwe mwabadde abapoliisi gye simanyi oba be batalina ssente za kola mbaga za kinoomu oba bakyala be babakubya akalimi naye nga kyabadde kirungi nnyo ate ng'eyasinze okwewunyisa era nga eyakulembeddemu abadde bakuba ebirayiro ye mwami amaze ne mukyala we emyaka 5 mu bufumbo bw'akawundo kakubye eddinisa basitegeeza bazaala dde abaana baabwe n'abaana nabo ne bawasa n'embaga nga bazadde baabwe tebannakola mbaga bagambye myaka 5 buli mwe ategeddemu ne tekyali asobola kunoba katuyingire mu bufumbo obutuufu obulamu bugende mu maaso katulabe akatendo ako nako tuba ku Delta TV tukole. Voy a
kumotoka teyazimba nyumba bambe yayagala nsasulire banja mukama wanjagala munange wasasule banja nze sirina kalungi konna sirina bisikiriza bire byensi bangi byebawana sibirina nzera naye nga wanjagala 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 mukama mukama wanjagala tata wasasulire banja sirina kalungi sikalina mukama sirina bisikiriza sirina bisikiriza sirina naye nga wanjagala bwetwogera ennyindo endalo sikirina nedda kale twogere haiti ez'abamerika sizirina babirye batwogera kuzifiga ez'abamodo sizirina nedda naye bewanjagala tewabuuza nti nasoma kyenkana bwanze mukama bwe wanjagala tewafaayo nti nakula ntyanze bwe wanjagala tewabuuza nti nazaalibwa ninze kale mukama wanjagala n'obika obwerere bwange munnange n'onfuula omwana ne bakomerera Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. Yes, we've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Yes, we do. Hear us as we pray.
hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father. An oldest couple to be joined today. They've been together for over 50 years. And today they are doing their holy matrimony. We also have a couple to join. The bride delivered the baby yesterday. And she said she can't wait any longer. So she's also here to be joined in a holy matrimony. We have people from all walks of life, and it's exciting. When we started the 77 days of glory, we never knew we would be here doing this. Therefore, we give God all the glory and all the honor and all the praise. Even the beautiful breeze of the Holy Spirit is here with us. Somebody clap your hands to Jesus. Congratulations to our bride and groom. And I'm going to ask the members of the press, because this is probably the largest press coverage from all media houses. We salute you. Thank you for coming. Muveyo mu meza muyimirire mu bifo byammwe wano maaso. As your line is, so you stand. Ndaira sirimba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntojja